meeting eno yagiyise kubanga Yuri Ushakov yayogera minisitule w'ensonga z'ebweru w'eggwanga ya Russia yavudde n'ategeeza nti eno meeting yazze nga Abamerika be bagisabye si ba Russia. Kakati abatunulizi bagambye nti engeri gye kiri nti Omumerika ye yasabye Russia alabika nga tajja kugyetaaga nnyo kumukozesa nti engeri gye kiri nti bwe bamusabye Omurussia ayinza okuyimirirawo wakati mu kwematira n'abagamba nti mukole kino na kino nange nkole kino nti kyobalaba nti Abayukraine tebasuubidde nnyo Vladimir Putin kuvaamu kalungi meeting gyagenda okubeeramu ne munywanyi gwe bayita Donald Trump. Ne Trump ali mu bagumya abakulembeze e Bulaaya bamukubira essimu bamugamba nti please making sure nti Ukraine ebeera included, making sure nti Ukraine ebaako nekyegenda maaso n'okufuna mu nteeseganya zino, era bamugamba nti making sure nti ojjukira bulungi Trump ogenda kusisinkana Putin. Nejjukira nti oyo omusajja yatandika olutalo si bya kumuweweeta si bya gamba nti nedda mujjukize nti olutalo yagenda maaso n'okuba nti alutandika takuteeka ku nninga kati bamuwa notice. Musajja mukulu bamuwa notice gwe bayita Trump bamuwa notice mugamba nti kola kino na kino kitegedde kola kino na kino bamuwa notice agenda kukyaza Vladimir Putin. Kakati Donald Trump amanyiddwa mu kumanyiira oba mu kumanyira abakulembeze abalala ababadde bagenda maaso n'okumusesenkana eri mu White House. Ono Putin wakati mu kwepanga kwe nga bw'omumanyi yaganye ndowooza kyabaddemu proposal bamutwala eri mu White House yagambye nedda temuntwala yeeyo. Kati ekirala kisuubiddwa nti Trump wabadde ayisa bakulembeze bali abalala babadde bamukyalira eri mu White House ono tasobola muyisa bw'atyo bwe kisuubiddwa mpozi nga binakyuka. Engeri gy'abadde ayisamu abakulembeze abalala, engeri gy'ayisaamu Ramaphosa, engeri gy'ayisaamu Zelensky kumpi kwagala muyisaamu mpi ono tekijja kubaawo bwe kisuubiddwa. Ekirala waliwo yabadde abuuza nti Amerika asobola okukwata Vladimir Putin kubanga kooti y'ensi yonna emwetaaga. ICC kituufu yayisa ebiwandiiko biba ku ntumi eri omuntu yenna alaba ku pulezidenti wa Russia gwe bayita Putin bamwetaaga. Kati Amerika esobola okumukwata n'emuwaayo ansa eri nti tekisoboka lwa nsonga ziri bbiri. Ensonga esooka yeeno nti Amerika si memba wa kooti y'ensi yonna ya ICC n'olwekyo ebiragiro byonna ebya kooti y'ensi yonna eya ICC okwata Putin tebikola mu Amerika. Nga boolaba bwe batakwata Netanyahu kubanga ne bamwetaaga n'ono tebasobola kumukwata olw'ensonga nti bo si ba memba. Endagaano y'e Rome yateekawo kooti y'ensi yonna tebali part era tebasobola kukwata Putin. Ekyo bwe kiri tebasobola kumukwata. N'ekyokubiri mu kukwata Vladimir Putin n'omukwata n'okola arrest n'omusiba oba n'omuwayo kooti eri kooti y'ensi yonna eyo ebeera declaration of war. Katugambe nti ebeera immediate factor eya ssematalo namba 3 abasigadde e Russia ofaafagana nabo mu ssematalo namba 3 Putin okukwatibwa Amerika ne bamutwala mu kooti y'ensi yonna. Tugeze nti bamulimbye jangu tuteese ne bamukwata. Obeera olangiridde olutalo oluli direct ku ggwanga lya Russia era mu bufunze ebeera ssematalo namba 3 nti Amerika yakutte omukulembeze wa Russia aba ssematalo namba 3 ba Medvedev aboogera okamala kwololo balaba akabafaamu eba namba 3 ate Amerika tali ready era akyewala nnyo okuteekawo embeera bwetu. Kale naye kino nakyo tekisoboka. Ensonga ziri bbiri nti lwaki Putin tasobola kukwatibwa, Amerika tasobola mumukwata kubanga tekkiriza mu kooti y'ensi yonna. Ekyokubiri tebasobola kumukwata kubanga ekiddako yabeera ssematalo. Kiri simple, kitegedde tukivuddeko. Now preparations zigenda mu maaso. Kati katugende mu Alaska gye bagenda. Enteekateeka ziri mu giya nnene. Amerika egenda kukyaza omukulembeze si mu White House eri. Nabagamba nti ono Putin mu kweppanka kwe yabadde tayinza kukkiriza mutwala eri mu White House e Washington. Nedda tosobola. Yagambye nze kale katugende wali. Ate era alabika alina n'ensonga lwaki bagenze wali. Ezimu ku zonna zikubuliddwa na ku lwajjo bagenda mu Alaska. Kakati ye mukulembeze omunene akyalidde Donald Trump okuviira ddala mu kisanja kye ekyasooka.
baali basinkanye munesi mu America. Kakati Abamerika tebagenda kutwala visit eno nti eri light yadde ng'ensonga ze bagenda okwogerako za Ukraine naye era kiraga nti waliwo diplomasi wakati waabwe Amerika n'eggwanga lya Russia era nga bwenzize mbabuulira nti batabuka ne bateesa ne batuteeka ku bunkenke ne batalwana bintu ng'ebitambula. Kakati njagala kubuulira ebimu ku biyinza okubeerawo, ebimu ku biyinza ogenda maaso n'okuba nti bibeerawo. Vladimir Putin agenda kutambula ati okugenda mu ggwanga eryetibwa erya Amerika. Katulabe aircraft bye tutegedde, aircraft and arrival protocols Putin ng'atuuse bigenda kubeera bitya, agenda kutambula atya. Vladimir taatera kutambula ebiseera ebisinga bakulembeza basinkana Russia okujjako bano abali mawanga ago agamulinaanye Tajikistan, Kazakhstan waatera okwetooloolera kati agenda eri. Bino bye bisuubiddwa. Okusooka Vladimir Putin atera kutambulira mu nnyonyi, alina ennyonyi y'obukulembeze bw'eggwanga lya Russia gye bayita Ilyushin oba IL-96 B3 PU 300 PU. Enampuliriza Abarasha bagiyita Air Force One nga bw'olaba Amerika bw'eyina eyaayo. Eno ye Air Force One ey'eggwanga lya Russia. Nnyonyi etambuza mukulembeze naye tukkirize nti kyakulwanyisa kyennyini ekiwedde emirimu, kyakulwanyisa ekiwedde emirimu. Mbagambye nti bagiyita Ilyushin IL-96 300 PU Air Force One ey'eggwanga lya Russia. Tekoma bukumi kubeera nnyonyi wabula kiba kyakulwanyisa kyennyini nga kyo gy'agenda okuyingirirawo ng'alimu mu ggwanga lya Amerika agenda kugiramu eno Ilyushin. Ate baagala nnyo okuzimba n'okulaga ku Amerika nti naffe ssebo yadde oyina naffe tuyina. Ebyo babadde beevuganya. Of course ku buli level yonna mu Amerika ne Russia omanyi level eri emu Omurussia kwatavuganyiza mu Amerika level y'essente ne economy ennungi n'ebyo ebirala. Awo mu byekonomy ne ssente Omurussia naye ku bisigadde baagala babeere ku level edge. Kati mbagambye nti nga Amerika bw'eyina Air Force One esuubiddwa okuleeta Donald Trump emusule mu Alaska, nabo bagenda kugira mu Ilyushin yaabwe baleese owaabwe. Bwe bagamba nti Amerika superpower nabo bagamba nti ffe ba superpower. Bwe bagamba nti omukulembeze wa Amerika yasinga maanyi mu nsi yonna nga nabo bagamba nti waffe yasinga. Kati bigenda kubeeramu okweragako. Air Force One eya Amerika ng'eyingizawo Donald Trump ne bano baleete Ilyushin emuyingizeewo mu Alaska. Bintu bya swaga. Kakati eno Ilyushin eri managed by the Russia Special Flight Squadron. Ompuliza bulungi, omukulembeze wa Amerika eyaabwe abagikuuma babayita ba Security Service abakuuma omukulembeze wa Amerika. Security Service yekuuma Air Force One ya Amerika. Kati Abarasha ennyonyi emu, in fact siba kubanga for Security Service ekuuma abakungu b'eggwanga lya Amerika bonna, abakungu b'eggwanga lya Amerika bonna. Security Service yebakuuma omuli ne president yennyini. Kakati Russia ennyonyi eno eya Putin yokka bagiterawo squadron namba ekibinja ky'abasirikale abagivunaanyizibwako babayita ba Russia Special Flight Squadron. Bo bavunaanyizibwa ku nnyonyi ya Putin okuba nti eri safe mu bbanga, ebisigadde tebibakwatako. Security ye indala kuba n'abakuuma ennyonyi bo bano kasita bagiteeka mu bbanga ogwabwe nga gutandika. Barasha bakiyita Russia Special Flight Squadron. Kasita ennyonyi ya Putin egenda mu bbanga security yaayo yonna bano we bagivunaanyizibwako bw'atuuka ng'abalala bakwatamu. Kati eno Russia Special Flight Squadron be bavunaanyizibwa ku nnyonyi eno entambula zaayo eri safe oba nedda. Era basuubiddwa okuba nti bagenda kibeeramu. Bamuvuga okuva e Moscow ba St. Petersburg bamutwale ng'ali safe Vladimir. Kakati Ilyushin gye twogerako eno yenkana etya. Ilyushin ewezako meters 5.3 mu bugazi. Ebiwawaatiro bya biwezaako meters 6.12. Intiri ya munda mu yo bagiteekamu kye bayita neoclassical deco
erimu leather furniture ow'omulembe, erimu gold trimmings, erimu private office. Omukulu wasobola mu office eri private mwatuula yekka, alina gwayagala okwogera naye tayagala ba bodyguard bawulire, alinawo private office. Munda mu Irushin mulimu conference rooms eziwerako ze bagiteekamu nti singa abayagala okutuuza olukuŋŋaana olw'abamawulire waliwo ekiguddewo nga kyamangu teyeetaaga kugwa ku ttaka. Mu Irushin mulimu conference rooms ze bateekamu. Kakati era mulimu ne medical bay. Yes, mulimu medical bay. Singa omukulu afuna obuzibu nga bali mu flight basobola okumuteeka eno ne bamujjanjaba bulungi. Ate era mulimu ne gym. Musajja agere nnyo okukajjuza Vladimir Putin bamuteeramu gym mweri. Vladimir, Russia, America bugenyi bwa lwakutaano tukunnyonnyola. Kakati security y'ennyonyi eno eryeta mbagambye nti kirabe ng'ekyokulwanyisa erenga nnyonyi nnwanyi. Kakati bagiteekako ladder evading coating, langi yaayo yennyini eri kungulu, ladder evading. Kitegeeza nti ladder systems zizo tezisobola kugiraba. Eyo langi gye bagisiiga kungulu tesobola kugikkiriza kugiraba, eremesa ladder systems z'eggwanga eddala oba wonna weeyisa okugiraba, etuuka temulaba. Era kituufu egenda kutuuka mu Amerika nga tebalaba. Ladder nti ebyuma byo biraba nnyo, egenda kujja Ntebe katwetegeke omukulu atuusa egw'Entebe nga temulabye, egw'Entebe nga temulabye. Ladder system, ladder evading coating gye bateekako ladder tezisobola kugiraba. Kakati ekyokubiri eina lesser anti-missile defenses, lesser anti-missile defenses. Nti kasira detecting nti waliwo omuzingo ogugyolekera mugenda okulaba nga gwenyini guwese ne guddayo ne kugamba gye munsindise sijja kusobola. Eyo ya Putin Irushin. Kasita mugisindikira ekikompolo oba missile kyo kyennyini mugenda okulaba nga kiwese nga kigamba nti gye muntu miwakambwemu muntu mawalala eno sijja genda. Muntu mawalala eno sijja genda. Ennyonyi ya Putin ekirala etambulirako zi decoy aircraft eziwerako for misdirection. Bagiteekako ennyonyi endala zetambula nazo mu mbeera ya kubuzaabuza, mbeera ya buzaabuza ate nga zigifaanana, tebazimanyi muwendo zayagala zatambula nazo weeziri. Kati bw'oziraba mu bbanga oyinza obutategeera yeeno yeeri eziwerako bazirina. Kakati etambulirako dedicated maintenance crew, abatambulira eina tiimu nga yo mulimu gwayo kugikanika singa efuna obuzibu bamakanika yatambula nabo. Wakitegedde gwe bamakanika yatambula nabo. Ngenda bikwongera ebirala eri Pale FM ekulira omuntu wabulijjo nzo omukugulu kondo tugenda maaso n'okuleka ntukubuulira ate ebikwata ku nnyonyi y'omukulu bagenda okusinkana ku lunaku olwokutaano ebikulu mu byo betukugirayo ogenda maaso n'okuba nti munnange obitegeera bulungi nnyo nnyini ddala bwe bali nnyo okuba nti otaddeko wonna sinzira okuleka nti otugoberera. Nkujjukiza bannaffe aba Telecom bagamba nti genda ofune essimu ku kibanja mpola, bagamba nti kekadde ogenda ofune essimu ku kibanja mpola, atanafuna ssimu ku kibanja mpola olinda ki? Bagamba nti essimu eziyitibwa Pop 10 weeri mitwalo 913 Spark 40 ku mitwalo 1415, Camon 40 mitwalo 25, Camon 40 Pro mitwalo 29. Essimu zino osasula buli lunaku, buli wiiki oba buli mwezi, n'osobola okuleka nti munnange ofune essimu ate nga nnungi ng'erina ne garanti. Smart 8 weeri ku mitwalo 913, oyayetaaga Smart 9 genda mu bannaffe bano basobole okuleka nti bakuwa essimu ate ku kibanja mpola. Kyokka ekyenjawulo bagamba nti bonna agula essimu bagenda kuwayo endala nga ya bwereere. Ye owulidde bulungi, genda ogula essimu ku kibanja mpola kyokka ate bakuwayo endala ku bwereere. Babayita ba Telecom, bali wandege y'okuliraana ebitaala opposite ekizimbe ekya Luwemba mu Kubira Plaza. Essimu noti 752 75 49 075 7549 namwe bagala okugula amasimu babaniriza abali mu Kampala n'emiriraano mwenna babagamba nti mugende mufune essimu. Smart 9 ku mitwalo 13, Hot 50i ezo Infinix ku mitwalo 14.5, Samsung models bazirina A05 A06 mitwalo 13.5 n'emitwalo 14.5. Zipop zonna weeziri